again omuntu yenna navuma first family wakusiba Mayisa vuma Jeno Muhoozi vuma President Museveni Mama Janet ne first family yonna kasi tofulumya ekigambo ekibavoola oba ekibavuma Mayisa ekintu kino tunakigumira nga abakulu ate bakutta obuyinza tulina obayisaamu ku gaali mpola mpola. Kisooka ekyo kye bakola si kitu si solution ku bizibu by'Abannayuganda. Oweekitiibwa General Yoweri Kaguta Museveni n'abantu bo bonna puroguramu eno bagiraba. Ekintu ky'okusiba buli ayogedde si solution. Mulimba. Solution eri luddawa. Solution ya kutereeza mbeera. Solution yeno banammere bye baliko. Ye yokka. Ye solution. Temumala budde kusiba bantu. Nambozi lwaki ayogera bw'ati? Ayogera bw'ati kubanga akimanyi bwe batereeza obuli bw'enguzi mu mukono ebintu ne bitambula byayogera bijja ko bimukoze eki bimugambako. Oba toyagala kugambako naye nga gwoli go controllinga sente zaffe oyagala tukole tutya? Tugambe kuwani. Anti kisinzire ngamba gy'oba omugambye. Kyonna kikiri. Gwolemeddwa otuusa obuvunaanyizibwa bwo ku ground. Abantu bali mu kufa. Ffe tuziika abantu baffe. Gw'onyigidde kuvuma buvumi? Leka naawe va mu muzannyo. Kwegamba okunyiga kutono nnyo. Toziise na kuziika. Ekivuma tekimenya kulumba. Kuba jjajja bwe kyajjanga mu buyinza yakaziikayo ndowooza babiri. Taata we ne maama we era tebaafa lwa myaka. Baali bakuze. Omulala yali mu 10, omulala yali mu 99. Bakulu abawangaala. Okitegedde? Kakati ffe tuziika ab'emyaka 2-3. 10 olwa insufficient yaki y'amalwaliro. Kati ngonyiga kati Muhoozi Oweekitiibwa General Muhoozi sebo lwaki onyiiga? Bamuvumye. Bakuvumye. Bakuvumye tetuganye. Naye abasirikale bo wansi baprotectinga babbi b'amataka. Bebakuuma. Oyagala tukutwitinge tutya? Oli General Mulamba. You address the problem. Mu kifo ky'okunyiiga. Mu kifo ky'okunyiiga onyiiga biki? Akati nno General Muhoozi omulaba. Ye kala anyiiga n'alagira nti mumuleete. Naye ate bano abakolako emikolo ate bo baba banyiivu nnyo. Ate nga nabo bamasikiini bazibu. Baba banyiivu nnyo. Okunyiiza boss. Ate bo banyiiga ne bayitawo. Banyiigirako omugagga. Kakati ne balyoka bakolako emikolo. Oweekitiibwa General Muhoozi muganda waffe kubanga wa 74 nze ansinga emyaka 10. Wa 74 nze ndi wa 84. Si bwe kiri? Kituufu. Aba ansinga emyaka 10. Aba mukulu wange. Mukulu wo. Kakati njagala okumutegeeza amaanyi agongere mu sitayiro ya Balamu ne Nammere. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Jero Bigirwa. Mama Nambooze namuwulidde ng'awanda. Omanyi Mama Nambooze ye minister wa local government mu shadow cabinet. Ye minister wa local government mu shadow cabinet. Yavuddeyo n'agamba nti nno Nammeere bye yeewagala ne Balamu mbu byabwewusa. Mbu toyinza kugamba nti ogoba abantu mu ngeri emenye amateeka bajja kuleetera gavumenti obuzibu kubanga bamala gagoba abantu ku mirimu. Balamu alina abantu abamu be yalagidde bakwatibwe. Waliwo yinginiya bangambye oba we Kapukyolwa mbuye yadduse tamanyiddwako namayitire. Teyalinze wewe wammwe wano e Busoga yatulaze oluguudo nga lulinga luno olwaffe olugenda ku luzzi. Kati Mama Nambooze nagati abo abantu temubakwatirako ddala. Bwe mubakwatako muba muleetedde eggwanga ebizibu mubaleke oba babba babbe temubakwatako. Mama Nambooze ebintu byayogera ddala mwoyo gwa ggwanga yeekobaana n'abazirya kiki ekigenda mu maaso kubanga saamutegedde. Ekisooka
kibi nnyo nti ebigambo module eyo bivudde mu Honorable Betty Nambooze bakireke. Naye nze nga Bigiro Moses byewuunya kubanga bali abali mu kukwatibwa ye Field Bayo mwagwa ozaali manguudo bawo nkutegeera kontrakita ebitrakita balina bingi era awo byebaguze mu kiseera kya parliament era abaana baabwe bazanyira ku bipiira bya trakita ebibaba bagyeko bakuliza abaana ebikaddekadde kakati bano bayingiridde industry ye wakubira akamwanyi oluguudo balubala miliyoni 2.5 kweyo lokolokole ne bakola lwa miliyoni 62 akabuzi kakati yadde tayinza butakuba nduulu ng'olusaniya lwe balukola ki baluwummulamu okitegedde bananga abantu betaaga kunoonyereza ng'olowooza byayogera bya genuine kumbe naye aprotectinga interest ze okiwulidde kati omuntu yenna agenda okufuluma ebyobufuzi bya Uganda adde wali nga talina kyagamba abantu ye muntu agenda okweŋŋanga na mmere n'ebbala mu kyebaliko kubanga abantu community ensanyufu community yo yakubye edda mu ngalo nti mwalwawo Rafaelo Magezi yaddanga mu ofiisi kwetooloolera ku ntebe baminisita abasiba amataayi mu ofiisi abantu babakooye minisitule tulina ozifiiringa baagala bano hand zone kale twagala omuntu atuuka ku ground kubanga kwezi mwe ababeera e Kampala era mutukoze bubi nnyo Banambooze n'abasigadde fe ababeera mu byalo kwezi nze neesimba mu byalo nange wadde nga e Kampala mmanyiyo neesimba mu biki mu byalo naye omanyi kyekitegeeza okunoonya akalulu nga oluguudo lw'oyitamu teruliiwo okutuuka ku balonzi emmotoka ogipaakinga wali nemufuna teziboda nemukkirirayo abantu gye bakuŋŋaanidde omanyi kyekitegeeza gwe opposition okugenda osaba akalulu abantu ne bakuvunaana emisango gya gavumenti ninga oli opposition tuwe sente kubanga ne bwogendayo namwe sente mugenda kulya buli gwezo lwaki politics ali commercialized lwa nsonga service delivery teriiwo kati omulonzi n'agamba diiru tugikutulira wano weggwera totusuubiza bya nguudo temugenda kuzirima si gwasoose okwesimbawo sente mulyandye kyebavanga basimba layini buli dakiika ebusoga bayiga ate nali naawe mu field tewabalaba bayiga layini kati totuleetera sitole amasomero ngenda tereza ebyenjigiriza wadde fe ababitegeera twali tubyogerako nga tubitegeera era omulonzi takkiriza nti byogerako bikola ki obitegeera kubanga akibaddemu emyaka 4 kati obuweze n'ettaano zaffe zituwe ffe tuveemu kuba oluguudo tewali totuleetera sitole ezo togenda dulima nga n'abalabe bataalulima kati kositi ebadde nze kuffe batuwa obululu kati balamu nammere bwe bagendayo mu field okumalawo ekizibu ekyo gwe ate n'osinziira wali olw'okubanga bawaali manguudo tuba tujja kuyisaamu eggaali abalina kuyisibwamu butereevu toyinza kuwona Mama Nambooze nze obwedde ayogera nga ndabanga omuntu nti mwoyo gwa ggwanga alumirwa abalonzi ningamba Mama Nambooze amaanyi gano gonna gakozesa yagagjeewa nammere n'ebbalamu ebintu babikolera mu ofiisi babikolera mu field mu balonzi ng'olabako mu balonzi kakati abalonzi bakubye mu ngalo kati ate ogamba ki yali eno Kampala afuuwa bigambo bwana kwezi kankubuuze Nambooze alina omwana asomera ku ssomero nga toyireti gyagendamu yajjula naye basigala bagikozesa kubamu akafaananyi aka toyireti eyajjula tetunala kya misana twazigendangamu ng'ogisanga ebimbye ate naawe n'oyongereza okwo bw'omanye embeera eyo ate n'okunumba bukunnumbi ate totunulayo n'ennyindi ekubeera eri ng'ekusituse eno okasuka bukasuse ate bw'omaliriza
okundumba bukunnumbi kubanga n'ogenda nazo ondeterereze tokitegeera kakati eyo embeera njagala okutegeeza mu 2026 esigale bwetyo nedda tekisoboka essomero lya gavumenti nze ndi konsandi kubanga nze abantu bange ab'omu byalo eyo embeera gye balimu oli naakulimba nti toyireeta emaze obukadde ensa naye nga n'omusanvu tegugwawo bayongeddeko zero mama Namboze bawolereza kakati Namboze ye ayagala tugamba nti ebiriwo birikiriya olwokuba bamwe bakola ki mwe baliira bakubira bo babadde bakola nga bakangakanga bayinginiya abo okiwulidde nkitegeera abo bonna tewaliiwo district engineer tewaliiwo district inspector of school bamuyita DEO district education officer ne ba inspectors be abaddako tewaliiwo district health officer ne ba medical superintendent b'amalwaliro amanene mu district abatatwalira ba politician sente obutabaabya on a monthly basis ate bakaawo anti kaawo anti ye tiimu yemu boolugira bwe bati nga bateekateeka ebbaasa z'abakulu on a monthly basis nti buno obukadde bubiri bugenda wa Honorable Gundi kakati babatwalira ssente on a monthly basis baleme batuule buli bwenguzi obwo naye kwezi gwe mukulaba Namboze alina omwana asomera mu ssomero module eyo taliyo tamulina ng'omwana agenda toilet y'essomero yajjula headmaster alina budget ya $4,000,000 omwezi abaana bawa ne school fees abazadde bawa ne school fees toilet yajjula nkitegeera kakati oyo yasooka owokubiri kwezi zinatwala Fanta n'azaalira Kamuli General Hospital omwana kati akuze muwala waffe naye omanyi embeera gye yazaaliramu yali akasandale kiki kakati njalo omuntu nze ambuulire nze Bigiro Moses nfunamu ddi ng'ogyeko nze namutwalayo by choice nga njagala ku finding out naye nina abantu bange kuva ku maama wange basisters bange bakulu bange abataava mu kyalo bungaawo ye solution yokka abataavaayo eri okumujja ebuyenda okumuleeta ekamuli kwegamba referral hospital in fact ne baleseyo eri bagamba naye anaakomawo nga bamutute wala nnyo olwekamuli abagenze wala anaakomawo kati fe abali mu eyo embeera n'otuuka ku medical superintendent w'eddwaliro module eyo ngeza ku Kamuli nga yakweka emifaliso eddagala baalikweka buli kintu ekikozesebwa mu ddwaliro nga tebakiwa bantu naye nga abakazi bali wali basuze ku siminti bazaalira era abayitako n'abalaba naye ng'ebintu abirina mu sitoowa alinze bitunda okiwulidde tutabadde mu lusirika lwaki olusirika lw'ebibiina by'obufuzi kati ofiisi ya IG yaweereza kanso okujja okupresentinga paper ku loolo ya political parties mu kulwanyisa obuli bw'enguzi n'agamba nti baasanga eddwaliro nga medical superintendent nga ekisooka abalwadde bali wansi n'emifaliso egiriwo gyavunda ogimanye emifaliso gyavunda naye ng'egiriko abalwadde abalala ne bagamba medical superintendent tutwaleko mu sitoowa y'eddwaliro lino okugenda okutuukayo ng'eri bweti emifaliso emipya giri eyo ebitanda ebipya gyebiri buli kintu kyonna ekikozesebwa mu kugira nga weekiri naye ng'abantu bali eri bafa anti kakati yeeyo kati nga ng'oŋŋamba nti nze nve ku nammere n'ebbalamu anyize eri epeesa kubanga nze ow'omukyalo njagala buweereza okiwulidde ebyokuggyako gavumenti tunaabirabanga naye nga tuli balamu ne Namboze kyalwanyisa
kubanga kati ye bw'anaalwala ye wa Amerika butereevu era bw'ojjo gy'agenda ye waki wa Amerika ne bw'aba akolodde agenda mu Amerika ate ne bbaawe n'agenderako weebale nnyo n'afuna alaawensi abaana be bonna baafuna zidiguli emikolo egibagaba gyatanaba kuyita kitegeeze tebanafuna naye tebatyayo abasajja kuba sinalabayo omukolo nagumu nazaalawo bw'abanga ye Nambooze omwana ow'obuwala oba onoomusobola ojja musobola maama akuyisaamu layini nga fulufiga nokakkana oba ojja musobola gwekyogamba Matembe teyafumbiza yafumbiza naye bawasa tannakawa nnyo bw'atyo ni maama Nambooze yakawa kuva ku ntandikwa kakati kyenjala okutegeeza tuve mu muzannyo corruption ku level ya wansi eri waggulu nnyo abantu bagifiiringa nga bagipromoting nga bannabyabufuzi district erimu woman MP district erimu ba constituency MP district erimu chairman 5 n'abantu be obwo buli bw'enguzi bugenda mu maaso kubanga babenefitinga era nze zimu ku nsonga ezanemesa akalulu ekamuli nayogeranga ensonga nga zigenda kujjawo obutibwa bw'abakozi babeefuula abakozi abakugu naye nga tetebadelivalinga ng'obutibwa bwabwe ngenda buyingiramu okitegeera kubanga nze abantu nabagamba nti eddwaliro lya Mirago Kamuli ngenda diggala lina enjawulo nebbala mu byebakoze waliwo enjawulo tewali njawulo enkola y'emu action based okitegeera kubanga ereeta mangu results naye tomanyi kyekitegeeza okubanga omusajja alimye emboga zaali eyo wansi alimye omwanyize ebikajjo bye afunyemu akasente ng'ekibimuseezezza ku nnimiro emmotoka terina waakuyita kyokka ng'ate gavumenti sente yaziwaayo balimu oluguudo olwo site gundi inginiya n'azigabanagabana kakati baagala kukola ki baagala tugamba bali mu kulaizinga issues z'amateeka tosobola kuswaza inginiya bw'otyo tosobola kuswaza dokita kitwala emyaka mingi okola ki okusomesa dokita naye bye bamusomesa byakola dokita asibidde ebintu mu sitoowa abalwadde baffe is he dokita oyo abagenda era ng'ondeetera ezo sitoole era njagala okutegeeza nammere Justin nammere mwannyinazi abantu bamwinamu essuubi ne muganda wange balugahara jjajja wonna batabawadde meddo ze nja zibawa tujja bayita ffe tubawa emeddo ate ffe tulina ekyokukola ate tunadda ku olwo eyo naye afungizizza omanye obusajja bubadde wano ku Northern bypass nga bufunvubidde awo nno bukola kenkanawa bukola bwabadde bukola ndoza fuuti 10 naye nga bwakakolerawo emyezi etaano fuuti 10 nalabye we bwakoze ng'ate luli olukadde lusinga wano we bwakoze kakati yeno muhozi n'agamba obuchina mbawadde ennaku ezi ng'ebintu byammwe mubijjeewo nga ne Northern bypass mugigudde mangu bwaguddewo twagenza okuyitawo tewali bye baakoze naye babadde babbirawo ssente n'okuleeta jjaamu kakati kati eno wansi we tufunayo solution kubanga nze njala ku challenginga omuntu yenna awakanya operation ya Nammere ne Balamu ffena tukkiriza nti corruption kizibu ky'amaanyi era ekiridde eggwanga lino buli wabeerawo ekizibu eky'amaanyi approach operation ekijjawo ebeera special si bwe kiri twali wano mu 2021 Mwai Museveni n'ateekawo ekikwekweto kyayita operation Wembule ng'obubbi bw'emmundu bwali bususse abantu obulamu bwabwe bugenda ne properties zigenda bakututeeko ssente n'okutta bakusse oba oli awo biki kati mu kumalawo obubbi bw'emmundu bakozesa ki byalimu okuteesa babakubanga misana ttuku naye gweokimanyi nti aba corruption babulaba okusinga omubbi w'emmundu babi nnyo obadde okimanyi ekyo omuntu akwesa eddagala mu ddwaliro okimanyi nti batta bayitirivu nnyo okusinga bisi z'emmundu nali nfiiridde mu ddwaliro emityalo nze kennyini nga ndi ku erevo
ninanirira akawunga kange n'ekijanjaala akawunga tekayidde bulungi kafuuka food poison kampitamu ntandika okufuluma omusaayi banzirusiza mu ddwaliro Emityana nali sifiiriddeeyo nga tewali kiriwo nzirise abantu bandabirira namala kwekalakaasa nga sirina mu mpale nga ndi mu ssaati yokka nentabuka taata wange olwo mu biseera ebyo ye yali wa medical store Entebbe nembaga ngenda bawaabire wa mwami Kyeyune mubbe eddagala temutuwa ddagala amazima gennyini bandeetera eddagala olwalimira nentereera nga weeriri kati gwomanyi kyekitegeeza omuntu ali kweyo levu era nze General Museveni mwewuunya abantu babadde asomesa ekyankwanzi emyaka gyonna patriotism bebali luddawa gwomanyi kyekitegeeza omwana ogenda mu toilet eyajjula muve muzannyo bannange muve muzannyo olwokuba muli Kampala kubanga Nambozi oluva ewuwe waka facilities yaziteekawo z'amaanyi toilet ze z'amaanyi n'avuga n'atuuka ku palamenti era nawo toilet zaawo naye okimanyi nti Nambozi z'amaanyi ovaddanga muli wanguzi tonziza mu byamabega bireke abantu no bawa flashback bategeera omuntu eyayogedde ekintu ekyo ye enguzi agitudde yamala n'alokokanga atalokokanga lwaki yali eri gye bamutwalirako eruzira emitwalo 6 sente ze yali abatise mu kamwa n'alya zino ze yatulimba nga kooti lwe yatuula eyo egyeni n'agamba $29 agazizza bagenda ozikebera omulamuzi n'agamba nti Nambozi sente ezo tozizzanga okimanyi nti Nambozi muli wanguzi kkungwa kakati okukakasa nti muli wanguzi bakamukwata emirundi ebiri kiragiro kya kooti kyekiri kooti yamulangirira naye ku $2,000 yatuleetera okuluzinga omusango ogwo ogwa constitutional court omulamuzi Kakuru yafa n'okufa yagamba nti omu ku baswalinze affidavit wano bamuwa sente agende yeebuuze ku bantu n'alimba abantu nti azizzizaayo tetulina record ziraga nti yazikola ki yazizza so talina moral authority onzijukiza kubanga Honorable Kasibante munywanyiwe ye yakituleetera n'akitumuulira ekyamazima talina moral authority kakati oyinza okugenda ne mu byenguzi nga yatusuuza n'omusango mulamba tumudisqualifies authoritatively tasobola authoritatively tumudisqualifies that is it so nze nga Bigirwa Moses Secretary General wa Common Man's Party njagala okutegeeza eggwanga nti bannange ne muzibe atuuka ekiseera n'akola ki n'alabamu akatintini oba n'awunyiriza evvumbe n'essaawa ye n'amanya nti evvumbe liva wali omanya agenda aligira mpola mpola n'awulira wano nga terivaayo akati naye nga liva wano n'essaawa enfu waliwo buli lunaku wetuuka n'ebeera entuufu nga akalimi we kaafiira ze ssaawa zennyini n'eddakiika zennyini n'obutikitiki gavumenti ye NRM weba saawa kyamazima yali yafa naye waliwo we yatuuse nebala ebituufu nebala mu ssaawa entuufu kati olw'okuba yekyaliko ate tetunazimba busobozi bugijjako ate byekola bitukwatako webale nnyo oba waliwo ebinaaterezebwa tubireke biterezebwe abali b'enguzi bakwatibwe njagala okutegeeza tomanyi kyekitegeeza muntu yalidde sente za ddagala mu ddwaliro aba mutemu nnyo n'alya eddagala ly'abantu 1,000 aba ssekirindi kyova olaba mu kyalo kuziika buli dakiika nze byokuziika nabivaako buvi naye bakyanogoka eyo nabikoowa gwe amafuta govuganda nabikoowa nabivaako buvi naye abantu bakyafa bwe bati nakati olwaliro ekamuli waliwo baziika nala ekyalo kirimu obwavu waliwo omukulu wange yankubira juzi nga tufiiriddwa eyo nangamba muweereza omutwalo ateeke mu bodaboda y'amafuta agenda aziike nemubuuza kugenda okuziika yaani namumbuulira nemugati werwaneko ng'omuttaka omutuuze wali muweereza ogenda oziike guva e Kampala ogw'amafuta wali muweereza gendo Bigirwa wali muweereza kakati eyo ensonga abantu bagitegeere bulungi abasawo bampewo mu malwaliro
naye omusaala bagufuna naye nga tebaliiyo. Abasawo amalwaliro agali opposite gaabwe ne pharmacies eddagala nze olwaleero mpeereza emitwalo 5 olwaleero mwanyinaze ali mu ddwaliro lyekamuli bamukole sikaani akurosi wali wemmanya awo ku kalina awo bamugaye genda okole sikaani okomewo wano naye nga sikaani bagigula dda mu ddwaliro ekamulimu eri naye ku mulwadde ayagala sikaani ayina kugenda wali ebanfu basanze